Abatendesi abawera ddala ebikumi 200 be bali mu musomo oguddukanyizibwa kafulu wa ttiimu ya Real Madrid. Ng'awayamu ne bannamawulire, Victor Dias agamba nti omulamwa guli mu kubangula abatendesi bano okuggyayo ebitone by'abavubuka. Annyonnyodde nti amawanga nga Spain okuyitimuka ennyo mu muzannyo gw'omupiira kivudde ku ngeri abatendesi gye bajjumbira ennyo okubangula abato. Abamu ku batendesi abali mu musomo guno mulimu Onyango Robert, Semugenyi Abdul Sulaiman, Angelo Lonyesi, Brahim Chirya, John Mwanguzi Kagwe, Kakoza Bashir, Mutyaba Joseph, Mwanje Ibrahim n'abalala. Abali mu musomo bakwongera okukuuka mu mulimu gw'obutendesi nga bafuna omusomo omulala mu mwezi ogwokuna omwaka guno. Omusomo guno ogusasuliddwa aba Real Madrid Foundation nga bali wamu ne bafaaza ba Spain baguyisizza mu Sharing Youth Center. Ng'ogyeko okusomesebwa mu kibiina, abatendesi be bayize babadde babissa mu nkola mu kisaawe basobole okubangula abavubuka nga kye babasomesezza basobola okukikola. Obutasoma bisookerwako kye kizibu ekibadde kitawaanya ennyo abasambi b'omupiira ng'abasinga babadde batandika bakulu.